Omu-wife wa Mado bamutwala era wenjogerera Kaweddemu dda nenga wasuze otya wasibye otya gwena omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates like share and comment tuwerabira okunyinga notification bell obenga notified brenteka video empya banji babadde bambuuza omu-wife omu-husband nga tetukyabalaba nga tuludde okubalaba nasemba okwalaga video mikwano nga balwadde munnange babadde tebaddanga mukola live era businga babadde bagikola nandibadde njibaleetera mikwano naye ffenna tubadde tubamiisinga wamu naye kansubire nti leero banaakola live kuba nsubira bafunyemuko ku njawulo mwebala okubasabira gwena abadde abasabira naye nga muganda agamba nti nyinemu waatabaawo ebikere byetala ennyumba so n'omu-husband wonna waatabadde mukyala we bamusazeeko dda wenjogerera Mado wonna waaliga mubugumye omukyala bamutwala guy ayitibwa Laba Miles era nga ffenna yasinga kumanyikwa nnyo nga atera nnyo kola lives ne Jemima muwala mu Congo naye ng'abeera Sweden nga bedatinga naye lwakuba sometimes be wakala mutebedatinga we batunenge nambe singa bamanyidde kubeera nti bedatinga ne Jemima lubadde noolwo oluvannyuma lwe yategeera nti Jemima si kilasi ye leero azze n'ayatulira omu-wife nti bulijjo amwegomba era bulijjo amwagala akoolobezza obuyimba amuyimbiddemu lwaki bannange nkunyumiza so labbi kumalira kankuleko obeere nga weerabirako watch to the end tojja kwejjusa Jojo, please say something. Should I stay in the video or I can end them audio? No. Sagala kola chinto chinako pissing off like a chinako tabula. End them audio. Like I need your permission. Okay. Oh, thank you so much. Wow. Mpulira nga ayagala okuyimbira mu Jojo but simanyi oba kinaamusanyusa. Abana wazze mazeeko nga muwogo tumulula. Jojo, are you okay with it if you don't mind? Laba Miles ayimbidde omu-wife obuyimba obwa love ataddemu eggono amuwaanye mu buli ngeri n'akolobya obuyimba nga tamanyi Mado ayimbye obuyimba obw'oluzungu ng'olowooza ayogera naye kyonna kyekiri tajja kulya naye yonna gye biggweredde omu-wife amaze n'asiibula n'agamba nti nno kambeerekereze n'amusiibula naye nga kansooke nkulage gye biggweredde bw'omala okozese comment section otubuulire ku ki ekiri ku ndowooza yo. Big eye, so kinda okay, ngenda yimba mukana kapachi kokanaye nga nkajjako mutima ngamba oba oyo omwana ye yakai nasenze basi obanze yawaayo gali magezi gango yimba akayimbako okawulire Jojo. Are you ready? He's more than ready. Tulinze osumwe tusumulula. Tiwampisa wenalindaga wenaselela nengobo kati abaga lawe nejisolo banyuma lokati nolelanga sekaseka nkwatako kasukira omukono nsituke ndowooza lowoozako Jojo lino ebbanja ly'omutima nsasule nandikunyigidde naye ate wenanyiga nja kukaddiwa
nejjona kuloseke kilo ng'ompaka amasajja onyiganyiga jojo nina essuubi lya kitooke kiso kasitoota nkutula emilandela nyumirwa nnyo buliri bwange naye atansiza mu kasanda n'emyotela jojo listen I'm a superstar but you're fun Osana sanga kabane you are fire to me hold you open wafoke chilala jojo you know what I mean only more money gonna go hosa Walla, you got the magic, girl. Puro. Soko jeyo. Jojo binyumya bati. Jeyo dasa. Omugongo omulumu mwana watu. Jojo binyumya bati. Makakoye, I wish mbadde kuloza but I'm so. Bawa ku nuli. Dabo mwana. Bambika koye. Dabo mwana wa kubye aye. I am the actor. Like I don't know what you mean. Like to be serious. Was it necessary? Like what do you mean? Like you know how to act. Like okay maybe but it's a them in this time. Anyway, Miles. Was that real or it was just, you know? Like I don't want to pro it. Like I don't want to coach it so Was it coming from the bottom of your heart? Oh, I just said it like natural get it from the beginning. But you know, I don't fall like like sigenda bela nga super girl, but at least now simanyi I don't want to be direct like omanyi wanavana bakunjuka bayinza okumpisa egaali so kasita at least ku mutima mpulira wemba mbadde ninaka 100 kg at least now nina 40 16 njiwanoddeyo walla ogaweyogeddeko naye nga ye abiwulidde bakabiwulidde at least abajulizi bali baawo nti at least nange obujulizi omanyi si kirungi nze nanywako obutwa naye ng'omuntu gwe nanywerako obutwa nali simwatulirangako naŋŋamba wenafuna omukizi naŋŋamba kyokka we waayitawo ebbanga naŋŋamba yali ankurashingako but natya okwatula nga mmanyi nti no she can't me but okuva olwo I promised myself okwatula ne waaba mwana wa mukulembeze nkyatula at least temanya kati nyinza okubeera wano nga n'oyo gwe baŋŋambye Mado something nga naye ale Mado nga naye ayinza obba mu stand ng'oba nga nabo bazannya movie. No, I don't no, hold on, darling. No, just stop. Like, look at me like that. Serious. Nige mubuzo no, I'm serious. Kamuze, I'm serious. Okay, hold on. Jojo, I'm really so. I won't say sorry, like, but wembanga nina engeri gye nkyankalanyizamu digestive system yo. I'm sorry about that. At least, obuzito bukakkanye. Bulijjo njayaana wenfiirako mu comment section for a long time, But nagamba omanyi Mukama ali wamu n'abagumiikiriza. Finally Mukama akikoze. Badde simanyi results zinaatusukumawa amapiano.
Kyendaga kugenda kukolerayo. Comment only one emoji with hearts on the cheek. Ngenda kukolerayo video y'amapiano with in a romantic way, just for you. Mwongere muyimbira kayimba akalala. Sikali ate kogambye ojja kutwala ng'omujulizi. Laba yajjanga okusaaga atunula kalimi kasawa Jojo by the way mu mutima olikyuma ngayonoyo mbooma kwebyo bindabye okyalona bukyokukya banage. I'm sorry. Waliwo abagamba ngugende mwajjemi. Fuck. Don't mind about comment section. All the time those people really they can basobola okusuula eddalu bambele. Okay, I can't lie, Jemima, she is my best friend. She's just a good friend of mine. So one man don't listen like Abu Baleke, Jemima, and she's in like a stable relationship. Like she got a real man, Balimu love and pity. Katirachi Moleta, Jemima Mobinto Vino. Jemima, even I take her as my sister, not even a friend. She's like my sister. According to the connection, to the bond. No, still Falansa. She's a Congolese living in Sweden. Grown up in UG. Omutima gwange omuntu aguwadde chance nja kukkiriza ewajjo gye gusobola okukubirayo era gukubirayo but kati ewajjo gyo just njatula kukkakanya mutima yadde ng'amazima agamanyi but you never know nga munange naye nga munange asobola okugamba kitaata olina okukola ennyo olina okubisa t-shirt nokola amasuuti kati gwena kugena suuti kati egyo gy'emirimu gyange by the way but ate sisobola like I can't ebyo like I don't know buli muntu ayina ekintu kyasobola okukolamu like his own way gyasobola osanyusaamu omuntu gw'ayagala tomanya nze nyinza omutwala mu vacation oba ne tugendako Rio de Janeiro oba Jamaica oba any oba Zimbabwe oba Miami tusobola ogendako ku islands like in Maldives oba Atlanta like tusobola ogenda mu bifo ebyenjawulo kati nga nze kyendabye kyekinamusanya tusobola ogendako in the forest like eyo Luwelo Masaka Twale ne tulambula ku nsiko ezo sente jjojo yabadde yagawozoona mutwale ekyo wezimuweemu si bwe kiri wamajjojo. No, Jojo, when I look into her, she's a girl like see a month go gendo gamanto genda muimya na sent. I'm sorry for my dirty tongue. See a month go gendo gamanto you can win her cause you got the fucking money. But when I look into my palm ndabanti yemuntu agenda n'omuntu amutegeera omuntu amusanyusa omuntu amuwa time omuntu atamudumirako ye manyimani abasajja tudumayo omuwala akuwa chance nagamba Mars really love you ate n'otijjuka n'omuteekako ekibuli n'oba nga yeggwe wamuzaala mwongere akayimba tuve wano gw'ekintu kyennalayira okwagala yadde banja bakufaanana empisa n'omutima ogwo gw'olina gyo
Ngulo jisanila mpawa mukama chilankurwanila Jojo mama kakoye kanyumako temako n'ekibato sobola yimba nga simulabako mu face cause was smiling nga nange nfune abantu akolanga masanyalaze asobola okuntya kamama kakoye kanyabo naye mukama there is some girls ingamba nsaba mukama akibakolera into their lives like this girl. She deserves among the best of the rest, like she deserves buli kirungi mu nsi newaanaaba nti tabifunye ku musajja but ye nga ye agwana okuba nga financially stable newaaba si musajja cause she deserves to be happy so all the time. Mama wanjiseba omwana Miles genda maaso ekyo gye kinkwasa nakunjobojeza nkunjubuse ngenze Japan, Thailand, Korea nakawulirayo oba ekigambo kye anti akakoye kanyabo live luckily when which live was that? He's always in Jemima, like on Jemima's page. Like there is a live I usually follow you on, which I think it's Jemima. Must be Jemima's. But I'm like, Jojo, I'm a kind of person is a miracle live, like I don't categorize myself like in Bombera Kuyono. No. Okay, Rakubaba to Bantamia Moka, Bamenkula Moko, Netandiko Kugenda Kulaiv Zaba, Mogaso, Erasicazon, Gabuliwan. But before I used to join everyone who's live. But abantu bambalamu amaanyi ensalawo nembeerako ate nze omuntu atantegeera kati these days sikyesibako omuntu atantege nowemba nkulaba gwalimu ekkubo erintuusa ku kyenjagala nkireka nkyerekereza but kyekyo bannange sikujobojja bantu mmwe guno like wankitaata kakati yes kati kikubewo lumo kigambo gaggadi bibyo soko sembe ku kamera omwana akikubewo obulandeka hybrid leka singa manyi mwagala nnyo ebyono ekyasika muwansi tosesa moropatwa tosobola okutakona platform waje wekyo platform eno okuddamu kuba katuusi. No, it's okay. No, it's okay. No, when never say different nze kimbadde infatlist nekakati mpulira omutima the heartbeat the way it's really pumping telling no si ye yabulijjo naye baonesisako totankanya bufumbo bw'abantu mwana w'abantu anyway obufumbo actually I don't know obufumbo bwemwogerako cousins anyway sijja genda nnyo cousin nyinza okuyita oluline but thank you Jojo, thank you, come on Mr. Hybrid nawe weebale kuba ndwanye like ndwanye nnyo okujjako wano ate nalwana dda naye siri nnyo mugumiikiriza naye leero ŋŋambye bannange kanwane Hybrid paka oŋŋambye baabuwe nokkiriza nondeetera mukama nsaba akumalire byonna into your life Jojo ate gwe simanyi saba mukama akolera ebyamagero akolera ebikulu omuntu yenna alikutwala nga sinze
nsaba abeere more perfect than me cause no manyi omuntu ansinga omanya man oyo omuntu ayinza okuba alina oluganda kuzima like naye obudde bukyali emboozi yakuba yasanga 8 ogwekiro budde kusaawa anti munange esaawa 7 nyinza okuba bayinza okumbeka nga bakulikirayo at least naagenda okulannama nga at least yo gyagamba kataata kale kabadde kayacudde kakati ameti omusoga wamwenemwene akukuba kugumba kiki aze munange comment section nazivaako kozi zaali zigenda nakuntwala mu depression but nazivaako mwana wange yoki nijo ye yesirikidde nakutunuulira yongera kadokolaba oti mwongera akayimba kalala ongera akayimba naye kuno yimba ka luzungu one day when the sky is falling I'll be standing right next to you Jojo nothing will ever come between us Cause I'll be standing right next to you And Jojo, everything that I have is yours I'll never leave you, I'll never let you down I always will be by your side No matter what you're gonna say in between us I know people say whatever they want to say But I swear to God never listen to them Cause only one thing really I focus on The beautiful so-called George alright The beauty from inside, not on outside In and out, she looks fantabulous She's a one of a kind, one in a million The girl with a full of love, full of blessings The girl can smile and the world freeze Nothing can move until she snap a finger Everything to move She's a one of a kind, one in a million okay that was nice good I impressed with the song oluyimba obadde oluyimba olakugambye mu comment section tobadde oluyimba obadde olwogera aba comment section I'm sorry wewabayo aba nsobola obalamusaako but ndaba positive negative nange ewambi siziraba bazifilteringa TikTok kati awo jojo yali bise ku mirimu omutawaanyizaamu alina asembeire ddala mu kamera oba wadde okyaluyita luto ne simayo nakunyigira olabye eddiimpo nayenza actually I don't know, let me tell you something really kino nkyogera nsinziira ku bantu nga Jojo Jojo she's a beautiful young lady but
nze obulungi sometime sisinziira ku bwakungulu. Jojo, she's just beautiful from inside. Kinsobola okugamba obwokungulu sibufaako nnyo, but she's just nze omuntu alina golden heart sometimes really. Nze just mbeera connected automatically, friendly, friendshiply, relationshiply, in everything. Omwana marriage omugambo gwo naye nga hybrid oyewo mubi munansonyiwa gwe guno omukisa w'okufuna mwana to kiki kyoyinza olekayo. olina okubuza ttani y'ebigambo kasitonaana kuweza kiro kirukuula maado etaaga ttani namba kabambeleera nkasanze waliwo wenkayitako nkakalyeke naye kalabika kakoye bakawumbyowumbyeko naye tujja kuddamu kaleka maama sokolabe. Byebyo nno bannange, era nsaba otuwe endowoozayo okozese comment section okusinziira ku butya bw'olabye vidiyo. Era omuwife agenza okumaliriza nga talina kigambo na kimu oba talina reply yonna gy'awadde Lucky Miles. Era ekyebuuzibwa Lucky Miles lwaki bwe bayogera ku Jemima akwatibwa obusungu bwe babeera nga baali tebeeyagala oba bw'abeera nga teyamukyawa bukyayi. Ekyokubiri, omuntu abeera mukwano gwo nti no muli ba just friends, simanya twafuuka ba sisters, simanya biki. Lumu Jemima yayogerako mbu nno baawukanye tamwagala Lucky Miles n'akaaba amaziga agajulujulu. Era omuntu bw'abeera nga si girlfriend wo obeera otimba waki mu nnyumba. Mbu muli ba just friends. Kwegamba ebintu bya Lucky Miles bibuzaabuza. Naye nsaba otuwe endowoozayo awo mu comment section okusinziira ku butya bw'osanze vidiyo. Era ninyongera okubaza buli abalabye vidiyo to the end. Ne mulaba ne mutabuuka bulango.